Kadama TV twawaleetedde Kadama eyazzeeyo e Uganda ng'agamba laavu emulinnye ayagala kugenda kulaba ku bbaawe. Kadama mwakomentinze awo buli omu n'abeera ng'alina amagezi ge yamuwadde n'ebirowoozo by'okusinziira ku mutima gwe guli. Tukimanyi nti emitima gya njawulo naye bakadaama abamu abaatuweereza message tugenda kubeera nga tubapuleyingira voice note zaabwe babeere nga bababuulira bo kiki kye balaba Kadaama ono era magezi ki ge baali badde bamuwa, naye nga mujjukire nti abantu bano bemuleka e Uganda mubeera mugenze kukola, mugezengako okukola komawo e Uganda, manya ekyakutwala bw'oba ogenze. Bw'oba tomanyi kikutwala bweru sooka olinde omale okifuna wano, then bw'onoomala okifuna ogende nga tolina ngeri lwaki okubeera nga ojja kyejjusa ate obeere nga oddayo oba okomawo e Buwarabu oba nga odda e Uganda. Kisinziira, omuntu ayinza okubeera nga ekyamutwala e Buwarabu nga tannakimaliriza ate n'avaayo, oba omuntu ne kibeera nga ekyakujja e Uganda waliwo ebintu byewali tonnamaliriza. Kati bw'oba tonnabimaliriza era nga tonnamatira, tojja kubeera ku mulimu mu Buwarabu obeere ng'oteredde bulungi. So bw'oba oyagala abasajja ng'owulira laavu ekyakuliko nga y'amaanyi, sooka omalirize laavu yo nga tonnagenda Buwarabu. Bw'onoomanya nti nno ofunye ekimala omatidde mu mutima gwo, then genda e Buwarabu. Otherwise temwonoona ssente, temwonoona budde era temwonoona future yammwe. Mukulu Kadama TV gyebale ku ssebo, weebale tuweereza, tusiima byonna by'otukolera, weebale tubeererawo, Mukama akuwa omukisa. Ngenda kwogera ku vidiyo y'oyo sisita waffe yagamba nti eyakubira bbaawe essimu ng'ali mu nnyonyi ali kuddayo mukwano gumutta. Bannange, muganda waffe oyo tumusaasire, si mwereere. Ayinza okuba ng'aliko empewo z'ekika oba nga bbaawe yamuloga n'agamba nga tayagala agende bweru. Abasajja nno ssebo nabo bamanyi okutuloga, baloga nabo baloga. Abasajja balogera ddala, kuba nze nalinako omusajja nali nga ndi ku dduuka, omusajja n'ajja awo ku dduuka lyange ng'agulidde mukazi we Rolex, n'aggyayo eddagala mu nsawo ye n'amiirira mu Rolex. Kati bannaawe abasajja abo nabo akitwalira mukazi we waka. Abasajja abo nabo bannaawe batuloga. Ate era naawe bakusanga ng'obwongo bwo eddagala eryo likwata, naye bakusanga ng'obwongo bwo bukyamufu, ndowooza terikukwata. Naye oyo ayinza okuba ng'aliko empewo z'ekika. Ffe ne tulowooza nga mbu omukwano gwe gumulemesezza okukola, naye nga si mukwano, nga si mukwano. Kati ayinza n'okuba nga bwe yaddayo naye ng'ate yejjusa ne Saudi gye yali, oba yali e Saudi oba yali wa Simensi gye yalimu, naye nga yejjusa omulimu gwe yali akola. Kati kiri kimaze okumuggyayo. Kati ate essaawa eyo atandise okubamu obufaananyi, ali kwejjusa omulimu gwe yakola ki, gwe yavaako ng'ate takyasobola kuguddako. Kati tumunenya nti mukwano naye ng'aliko ekitambo, aliko ekitambo, ebizimuzimu bye bimusumbuwa oyo, tali bwereere. Kubanga omuntu mukulu Kadama TV omuntu w'aviira e Uganda ndeka ngende nkole, munnange embeera ebeegaanye. Ffe abali ku kyeyo ffe ffenna tweyita bambeera egaanye, Uganda eremye. Kaakati gwe Uganda eremye otuuka otya ennaku bbiri ate n'ogamba mwami wange ndi mu mbeera omukwano gunzita, nsazeewo njje tutetenkanyizaawo. Lwaki mu kusooka tewalaba nga musobola okutetenkanyizaawo? Oyo aliko ekizimu ekimusumbuwa naye ye teyeemanyi. Ekizimu ky'obwavu nakyo kigenda mulondoola, kuba tosobola kulinnyako nnyonyi ovudde mu Uganda ogambye ka ngende nkole, ofunye omulimu otandise n'okukola. Baana bangi bali eyo babonaabona, beeteekamu na ssente nno, gwe olumu oteeseemu 2,000. Baganda baffe bateekamu ssente nnyingi, n'ateeka miliyoni 2, miliyoni 2.5, miliyoni 3, n'atuuka ali kunoonya omulimu oba agenze Dubai ali gunoonya, tali gufuna. Ateeseemu ssente nnyingi, ali kufuna ssente
ezitawera na za Kadaama zaafuna. Naye gwe ofunye ekyansi, ofunye omulimu, otandise kugalabanja mbw'ate oddayo wa mwami. Oyo aliko ekizimu ekimusumbuwa bannange, tali bwereere, tali bwereere. Singa yali bbaawe asobola okuleka omulimu nti agende addeyo e Uganda alabe mukazi we. Baana bangi ba Ssekadaama be tukola nabo naye nga balina abakazi, naye omulimu omukazi bw'aba agende ajja kufuna omulala, naye tasobola kufiirwa omulimu nti kubanga ali kuddayo wa mukazi waka. N'oyo omukazi bwe gutaba muzimu, nsisobola kuleka mulimu nti kuba ndi kuddayo wa musajja, kale emusanga awasizza nja kufuna omulala. Sisobola kubeera nga ate nzi ndi ku kyeyo, ate ndowooza oyo omusajja gwe naleka e Uganda, nze leka ndowooza emirimu gy'Omuwarabu kuba ngenda gifunamu ekyansi gy'e Uganda okujja okukinoonya. Naye ogambe nti nze bannange nze ngenze, mwami wange ngenze, munaawe omukwano gunzita. Mukwano ki ogwo? Ogwo omuzimu gwe gumusumbuwa, ekitambo ky'obwavu ekyokoola ekyo, naye takimanyi nti akirina. Kati leka kimutambulireko, aligenda okuzuukuka ng'affe twayitawo dda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukazi muwulidde addayo olwanahafu, era nga bw'oyogedde nti abamu baavaayo nga tebaagala mmanya. Yenze omutima gwakaluma, ndi mwesatu. Bw'anaddamu ebyo nti laavu tagenda kukola. Asooka amalirize kimu, obaddeyo ne bamutiiya, agende bamutiiye bw'anaakula ebirowoozo. Mr. Kadaama TV gye baliko ssebo, weebale tuweereza, weebale kuyamba bantu. Kati nina ka odiyo kempulidde wane ak'omuwala eyazze Uganda ng'omukwano gumuli bubi. Oyo omuwala alina kyejo, ffenna bwe twali naye twaguma ne tukola. Ekintu kiva bw'okirowoozaako ennyo kikulemesa eby'okukola, naye bw'obeerawo nga tobirowoozaako tekisobola kubeerako. Omuntu gw'alina okwekontrolinga, ekyo kye yakoze tekiriiyo, ekyo kyejo. Era nze nkubiriza Bakadaama bonna, laavu bwe kulinnya, weeyokya amazzi agookya, laavu ejja kugenda. Laavu tekulemesa kukola, abantu abamu twava e Uganda nga tuzze tumaliridde ekintu kimu kukola. Laavu gwe balinnya, genda mu kinaabiro weeyokyeyo amazzi, laavu ejja kkakkana. Naabayo amazzi agabuguma, laavu ejja kkakkana. Tukole tumaleko, twajja kupatikana. Kati singa abanga yazzeeyo e Uganda n'asanga ng'omusajja yawasa omukazi omulala nga mu nnyumba mulimu mulala, kyokka ate ngeno omulimu gwaguleseeyo ate nga takyasobola kukomawo, ekyo kijja kuba kimuyisa kitya era kinaawulikika kitya? Abantu abamu tugenda ne tuddawo ne tutijja ne laavu, naye ate ng'abantu be twalekayo nga tebatijja, bagamba oba ogenze genda, nga yeefunirayo omuntu omulala. Ayinza n'okusanga ssente z'abadde amuweereza nga yazikolamu birala nga teziriiwo. Olaba puresha bw'emukuba n'agweri.